You soldiers who are listening to me now. And those of you soldiers listening over the radio. Those of you soldiers watching from the social media. If you're saying that you're following the orders and you're hitting because they told you to do so. If your master gives you an order to eat your poo-poo, will you eat it? Which is soldier will say, okay, I will eat it because it's an order. Soldiers have common sense in your heads. Don't do wrong things simply because it's an order. 2 days back, a policeman shot a young boy because he was telling him to move away. So he was forcing the young boy to go to a side where there are borders he could not see anywhere else. Now, you policemen, you soldiers, the things you're doing, though you have the orders to kill people and destroy people's lives. The days of Herod ended just like yours are going to end. The days of Herod also comes to an end. I pray that your days will not end badly. When it's the wrong things you've done that are strangling you. You know that the roads are very small. People have nowhere to turn to. There are pregnant women here, borders there. And for you, you're just slashing people, you're sending them out. You soldiers and policemen. Those of you put on white, black, we honor you, all of you policemen. But this country is ours. Now you just send people out of the way, telling you soldier, you who is lashing people because you want to go very fast. Your days shall come to an end. Even the person you've sent away from the way, you shall meet one day. I don't know what will happen when you meet. But I pray that now those of you who are in great positions, let me repent, you are not just elderly, but you are honorable. You're honorable people. But allow us also to pass on our streets and go where we are going. We shall give way to ambulance and the president's convoy. But you, the major, you, the general, ambassador, you an ambassador, you who is the son of somebody who is in a powerful position. Let us also walk into the streets and go to our destination. But for you, you just send me out of the way. You find me, you just want to send me out by force. You pick out the lashes, you want to lash us. Herod told these people, go and kill every young child. Like you said that order is an order. Now I'm telling you, soldiers, ladies and gentlemen. Now the days of Herod in the ended, even you who is causing people to cry, your days shall come to an end. Those men killed babies, children who had not done anything to them. They slaughtered these children, they burnt the women. Men, those hearts, animal hearts, even women. Your days are also numbered. May God help you. Accept and repent. Accept the gospel and be changed. Let us also, all of us, abide in this world. Don't send us out of the roads. Praise the Lord. Herod killed all the children. And his soldiers said, you know, it has been an order we must fulfill. Now I give you an order from above. From the above of above. Repent and believe the gospel.
okirize enjiri, or you will perish also. Wotakikola nawe ojja kuzikirira. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Gamba konti amina. Say amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sebo Deputy President w'ekitundu kino ekya Buganda era Field Commander mu Buganda mu lutabalo luno, Sebo Commander ku Parliamentary Front Right Honorable Joel Ssenyonyi, Sebo Ssaabawandiisi w'ekibiina kyaffe Council Nalukola Kyayita Kinnaggwano David Lewis Bongoya, Sebo Ssaabavubuka, Sebo Ssaabayiiya naddala nga tuli mu kisiibo Comrade Ali Gukeni Twaha Nubyandi, Sebo mumyuka w'omwogezi, bakulembeze bannaffe mwenna, ba MPs, ba mayors, ba foot soldiers, basebo ne bannyabo, kyakitiibwa okuddamu okuzinkana ffenna awamu mu mwezi guno omutukuvu ogwa Ramadhan. Munzikirize mbatuuseeko okulamusa okuva eri omukyala ne famire yange yonna, n'okusingira ddala nazeeko n'obwana bwange bubiri. Munzikirize bwebatoolere ku salaamu. Oyo bamuyita Namagembe Shalom, abasiraamu mwagala nnyo muyita salaamu. Tola ku salaamu. Oyo bamuyita Mbogo Shadrack, abatolere ku salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum awowenkoma. Bannange nsanyuse nnyo bakyogeddeko bwe twali wa Mbogo mu kampeyini, twayogerako gye muli, naye nze nali confident kubanga ndi musajja wa Mbogo, ate nali wa Mbogo, ate nze taata Mbogo. Kakati bye nayogera nali mbyesiganga, nyina okukkiriza nti Allah ali wamu naffe, era Katonda engeri gy'akasula abantu be akikakasizza paka kosa envanyuma. Musikirize ntwale akaseera kano okuyozayoza muganda waffe Council Nalukola abadde alina ogenda amangu, ngera bwagambye twakayanya naye the sharks are born swimming, ebyennyanja bizaalibwa bibuka, era nga babanyonyodde nti empungu wadde abaana baayo ebebaagala nnyo ebuuka mu bbanga eyo nebata ne bagamba mubuuke, oli mpungu buuka. Era Council Nalukola alina tiimu y'abalooya abasiraamu bamuyise ng'omugenyi omukulu, tubadde tetusobola kutamukiriza genda tukiikirira. Bwekityo bwe kibeera n'abakulembeze bannaffe bonna bonna. Bwe mundaba nsindiseyo Lubongo yange asiriyo, mba musindise bamukalakate agume. Era bulijjo mugamba nti Lubongo yakana akasajjako obulevu obwoli bukalaba kakusomera guma, olina obiyitamu. Byeŋŋamba Bassenyonyi, byeŋŋamba Bazaake, byeŋŋamba Bamufumbiro. Mwebale nnyo mwebale ddala bannange okutuwagira. Abantu b'e Kawempe munzikirize mbeebaze mu kwebaza ddala. Baganda baffe mwena abasiraamu tukikola kino buli kisiibo, ng'era bwe batuluŋŋamisa nti omuntu asiibye afuna empeera, naye n'oyo asiibuludde asiibye afuna empeera y'emu. So tubadde nga tukikola
omanya abamu kuffe okusiba kwali kwagana nga wetuuka ssaawa nga musanvu ngaawo lwaki ngenda mu ebyo so bwetu bwe tubadde tukola naye mu kisiibo kino basebo ne banyabo olw'engeri y'okunyigirizibwa bwe yasukka naddala eri baganda baffe abasiraamu tulina muganda waffe Machete Yasini n'abalala Bakyarifu Kalanzi n'abalala babadde mukomera emyaka egisukka 4 gigenda mu 5 nga tebalina musango naye babasindikayo mu kooti y'amagye kati ekooti enkulu gye yasazaamu n'ekooti enkulu yasazaamu negamba abantu abasindikirwa mu komera n'ekooti y'amagye bateebwe tebalina musango kuba batwalire mu kooti z'abantu ba bulijjo. Twali wano mu kifo kyekimu nga tukayana era njagala okwebaza baganda baffe bonna twagatta amaloboozi Dr. Kizza Besigye ne bamujja mu kooti y'amagye kuba yaliyo mu bukyamu. Jase ekiruma abantu naddala abasiraamu kwe kulaba nti ate abantu abalala bakyali mu komera olw'ekkooti eyo mu bumenyi bw'amateeka okugeza muganda waffe Foot Soldier gwe bayita Machete Yasini yasibwa mu komera n'asindikibwayo ekkooti ey'amagye. Ekkooti y'amagye ne bakisazaamu ne kibeera official nti Machete ne banne balina obbata naye Machete akyali mu komera. Machete nga tetunatandika kisibo kino yagenda mu kye bayita hunger strike yekalakasa n'agaana okulya. Twagenda okukyalira Machete nga maama we atusabye tugende tumukonvinsinga wakiri atandika okulya agenda kufa. Netuukayo Machete n'agaana okulya n'agamba oba nfa nfe naye njagala bwenkanya ate bwe nfa omulambo gwange mugutwaleko mu kooti mulage bano abasajja nti baadde bansibye mu bumenyi bw'amateeka. Twavaayo basebo ne banyabo nga ffenna tuli defeated. Nze siri musajja musiibize njagala emmere nze gwe mulaba naye okuyimirira mu solidarite ne Machete abamu kuffe ng'abakulemerwa nze Kamakoogera twasalawo naffe tugatte ku baganda baffe abasiraamu tusiibe ekisiibo kino nga tukisiiba nga tuyimidde in solidarity oba mu Basseruganda ne baganda baffe abo Machete Yasini n'abasiraamu bonna abali mu makomera. Era twakisiibako olunaku olusooka olwokubiri naye bannange ebintu by'okusiiba ebyo olunaku olwasooka ndowooza nasala kilo 3 naye neŋŋamba nja kusiiba ku lwa Machete n'olwokubiri naye negenda owulira nfa naye nga nsiiba laba Allah bwakola ekyamagero mbuuza nti kitya Machete maama we namwegayirira naffe ne tumwegayirira tumugamba kyali waffe ogenda kufa Machete nakkiriza n'alya emmere kanange neŋŋamba alhamdulillah naye nga twasibayo ennaku nga ziizo ate nyina kakyali kange bakayita Magalawo Malo kaŋŋamba ne bw'osibayo ennaku ezisooka ezo Katonda takunyiigira. Ate n'ekirala waliwo olunaku luli olw'27 agamba lw'27 olwo bw'olusiiba oba welusima olwaleero kati ngenda kusiiba ekiro kya leero ensiiba nkya so sinamiisinga mu kisoogo leero twaddaako kakati nkyali mu time namagembe mama mugamba tegekeddaako naye ekyo kyongera baganda bange okulaga embeera abasiraamu gye bayitamu. Mulaba tutudde wano naye bw'otuuka mu CMI ababaddeeko bakugamba bw'otuuka eri kulinga omuzikiti abasiraamu bajjudde omwo bano babaddeyo bw'otuuka ekitalya abasiraamu bajjuddeeyo. Bino singa omuntu abyogerako abadde musiraamu bandigambe abo baisiramisiti yenze Robert ndi mukatuliki naye baganda bange mbabuulira abasiraamu mulina okuluma n'okwengula okulwanyisa embeera eno. Kiringa ekigendererwa nti omusiraamu tasaanidde kubeera mu Uganda. Ekifo ky'abasiraamu ekituufu mu Uganda okusinziira ku gavumenti ya Museveni kiri mu komera.
ekyo tukiwakanya, ekyo tukivumirira, ekyo tugenda kukijjawo. Eddiini y'Obusiraamu fe abaafuna omukisa ogikuliramu eyigiriza mirembe, ne bw'aba akubuuza akugambye mirembe gibeere naawe assalaamu alaikum. Naye Mwami Museveni kubanga amanyimu Abasiraamu eddiini yammwe ebalagira okukyawa ekibi, ate ye ajjudde mazambi, so abatya bangi kumwe alemedde okubakompromisinga newankubadde bangi naddala ababakulembera abamu, naye mmwe mulemedde okugulibwa. So bwe muba bakuuma ddiini yammwe, bwe muba bakuuma imaani yammwe, bwe muba bakuuma umma, mutwegatteko tulwanyise omusajja ono omukaafiiri atayagala Basiraamu tusobole njagala okwebaza Abasiraamu bonna abalinaffe mu struggle naddala abatali mu ggwanga. Tulina muganda waffe nja kwogerako lya Haji lyokka kuba saagala muexposinga buli kisiibo atudduukirira, ne mu kisiibo kino eyatugulidde ente gyetugenda okulya wano. Njagala okwebaza abakulembeze Abasiraamu abali mu ffe abatulaze ekifaananyi ekirungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mu representinga Abasiraamu bonna. Temukkiriza Abasiraamu abamu abalindira ne mu kisiibo okuba misrepresentinga. Bw'olaba omuntu nga mukyala tefe wano Buganda omukyala aba wakitiibwa, naye n'osanga omukyala nga na minisita nga Minisita Kabanda ng'abbira mu kisiibo, alimbira mu kisiibo, abaana ab'obuwala temumukoppanga. Omukyala Omusiraamu si bwatyo bwakola. Abaami Abasiraamu bw'osanga omusajja Omusiraamu ng'ayambadde entalabuusi naye nga mulyaza amaanya temumukoppanga. Lesoni muzifunye okuva ku bantu bangi nnyo, abamu ne balugulamu n'obulamu nga bamuzaata nga bakirumira naye balemera ku mazima. Musobola okulemera ku mazima, after all akaseera ebulayo katono nnyo tutuuke wali. So mulemereeko, mukirize mu ddiini yammwe, musabe Katonda. Katonda tavangako ku ludda lw'abanyigirizibwa, tekibangawo. Ayinza okulwawo okutuusa ebisuubizo bye naye gye takola nsobi. Timing ya Katonda ye yennyini ebeera entuufu. Ojja kusanga nga wakuweeredde ekyo okisaanira. Olwoseeko omugenda ninyenya naye nagamba mwana wange Allah takola nsobi, kuba akafaananyi singa wali walayira luli n'enkwezenge n'emisoto egyali gikwetoolodde kyandibadde kitya? So Katonda takola nsobi. Oba oli awo yalina kututereeza bulungi nnyo twambale engule nga teriimu musota gwonna, teriimu nsiriŋŋanyi yonna, ate nga gyetugenda. Ekisembayo munzikirize baganda bange naddala mmwe abali wano mu kitundu ekya Buganda. Tuba ne Buganda tuba n'ensonyi kuba tuli decent. Oba kumayuka nga nze n'olyoka obakanwira amaaso n'obabulira amazima. Kubeera bajjajjaffe batuyigiriza okubikkako, batuyigiriza n'okutuyigiriza nti ow'ebbanga obwotomwerumukira teweebikka. Bino tetusobola byogerera abalala wonna kuba radio tezijja tuyita. Tuli baana ba Buganda, nze Kyagulanyi Ssebagulanyi Ssentamu. Omusayi gwange guno gwawano ne bw'okola otya. Naye temunono yaffe tetuliimu kulimba kuba n'enkwe tuzivumirira. Naye wano tetusobola kwogera kubanga radio wano ewulirizibwa, ate nga naye yali esigala ewulirizibwa, eyesigibwa yali y'Abasiraamu Pal FM bagigala. Lwaki? Lwakwogera amazima. Ezaffe tebasobola tuyitako. Banayimba nga tuna paka wansi nga sipa ku radio yaffe. Benali nga marketinga Pure Balaji nga sipa ku radio yaffe. Naye kati bw'oyogera ku nsonga eziruma Abaganda tokkirizibwa ku radio ya Buganda oba ku TV ya Buganda. Bino mbyogera mu mutima ogwagala Buganda. Baganda bange mu Abaganda abali wano n'emikwano gya Buganda, Obuganda babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yakwata obudde najja n'atubuulira in no uncertain terms, n'agamba obuyinza bwe babuwamba dda. Ssaabasajja Kabaka yabagamba dda. Mbawulira mmwe mwena abagamba nti bwakakira nti Buganda bakisangula ku mapu ya Uganda. Buganda
bagisangula dda ku maapu ya Buganda, ku maapu ya Uganda. Kino kyasooka kwogerwako emyaka egisukka mu 7 egiyise nga kyogerako jjajjaffe Alani Waligo Nakirembeka akulira ekika ky'omutima omusajja. Yakyogera maaso ga Beene. Ewaite emyaka nga 3 ne Beene n'akyogerako nkibagamba bulijjo. Abaffe omwana wa Buganda ayogera amazima, ayogera ku bubbi ne bwaba muganda mune yabbye. Lwaki alabibwa ng'omulabe wa Buganda? Naye ate abalabe ba Buganda abannamaddala abayimirira ku National TV n'abagamba gwagamba ffe ng'Abaganda tujja bakulashinga. Eyakwata n'alagira ne basangula Buganda ku maapu ya Uganda. Kijja kitya nga yakulabibwa nga mukwano gwa Buganda. Naye ate nga abaana ba Buganda bayimirira abantu ne bakayanyira abaana ba Buganda abavundira amakomera ate be bayita abalabe. Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba, naye nno yali musajja musiraamu. Yatuyigiriza n'atugamba bwe muba temwegendereza mu mbeera eno nga n'abakulembeze bammwe abamu omulabe wammwe yababalondera. Nkidamu mu biseera bino nga n'abakulembeze bammwe abamu babe banono babe baddiini ng'omulabe wammwe yababalondera. Kyangu nnyo okubakyusa obwongo, ekituufu n'okirabanga ekikyamu, ekikyamu n'okirabanga ekituufu. Akunyigiriza n'omulabanga mukwano gwo, ate oyo akuyamba oba akulwanirira n'omulabanga mulabewo. Basebo ne bannyabo tekibeewuunyisa okulaba abasajja abaswavu nga beetooloola Obuganda bonna nga babagamba oyo muzzukulu wa Kayiira ow'Embogo ye mulabe wa Buganda. Naye ate ono eyakuba embooka abataka nga bagenze ku Paliamenti, ono yatirimula abaana ba Buganda e Kayonga, ono yasangula Buganda ku maapu ya Uganda, ate ye mulabe wa Buganda. Kyangu nnyo kubanga abavunjirira, kubanga abawa akasente. Museveni kakasente akayina ajja sente nyingi nnyo mu basiyazi ebweru. Abasiyazi baweereza sente mu Uganda embanga lingi nnyo nga abasajja bagamba Kyagulanyi gwe mulaba abali b'ebisiyaga bamusaamu sente paka bennyini paka Trump we yajja n'ayimiriza sente z'ebisiyaga ezibadde zijja mu Uganda ezisuka mu bilioni 14 buli mwaka. Sente ezo ziragawa, omulimu gwazo gwa kumakitinga bisiyaga, kumeka sure ekigambo bisiyaga tekiva ku mukamwa. Maali mawunyeza lwaki pasito mbulizi w'enjiri alinnya Kadaala naye n'ategera Katonda oba Yesu naye n'addingana ekigambo bisiyaga emirundi 40. Maali mawunyeza lwaki MP oba omuntu yenna bamuyita ku rediyo naye nga mu bigambo byayogedde obala ayogedde ekigambo ebisiyaga emirundi 25. Ne bajja ku TV beefula babikumirira naye azze n'agantu ayigiriza abaana baffe tebitegeeza bino ebintu twakula tubiwulira ng'era tumanyi obuseego era nga abaana tubibayigiriza musenge. Naye oli bwajja ku TV n'atandika okuyigiriza abantu engeri gye bakola ekintu neefuula akinyiriza abayigiriza abantu. Era tumaze kuzuula oluvannyuma baani ababasasula. Nakera ku makya ne bagamba mwami Andrew Mwenda, mwami Bwanika n'abalala munnange tetuli mu kulwana nammwe n'ebisiyaga byammwe. Nalwana nammwe ebbanga ddene ne munsiba ne mungoba ebungereza n'ebeesonyiwa n'ebintu byammwe. Naye ate lwaki mubitusibako mugamba Kyagulanyi vaayo oyogere ku kintu kino, vaayo lwaki mwagala okukisaako eddoboozi lyabwe bwe mba mu maketinga lwaki temumaketinga bintu byammwe? Lwaki banziza ate mu mboozi ezo? Munzikirize mbe waggulu baganda bange kubanga obudde bwaswala. Naye nga mbategeeza mugule amaaso gammwe. Tetulina mikisa mingi nnyo gya kwogera bintu bino. Tusobola kwogera bwogezi. Muzaata yabyogera n'abyogera ne bamutemula. Kirumira n'abyogera ne bamutemula. Nene Ibrahimu Abiriga teyabyogera naye bamutemula. Ne Zebula Mando teyabyogera naye bamutemula. Naawe Sheikh oba Haji ojja kusirika naye era naye bajja kutemula. Ate muŋŋambire abo abasiraamu be bakozesa kuba bano bamotivu kasaka be basiba babayo ne bagamba abasajja abatujjamu enjala, abasajja abatukuba emiggo ate nga alina ne swigida ng'esinga eyo bunene. So njagala bategeezaamu abasiraamu be bakozesa okutulugunya abasiraamu banne bwe bamaliriza bano baddako omwe. Munzikirize mbe waggulu basebo ne bannyabo nga nsiima abakulembeze bonna naddala abasiraamu atandikira ku deputy president waffe Haji Mwanga Kivumbi
nga nebaza muganda waffe Rubian Lee nga nebaza lubaluwasobola bamalayo Bakimu Kizza asega Abibu gwe toli musiraani. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.